tubulire kyeki kyosanze mu ddwaliro eyo bwe ngalabyeko ku mulwadde naye nga embeera eri etya munda eyo honalebo omumanyi mukulu Mpuuga. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tuli ku nsonga z'omugenzi amanyiddwa nga Ssegirinya Muhammad oluvannyuma lw'okuba nti yafa emabegako awo amawulire ne gajja nga galaga Ssegirinya afudde ate amawulire agamu ne gajja nga gagamba Ssegirinya tanaba kubanga afa wabula bamulangiridde kye bayita brain dead. Amawulire ago kigambibwa okusinziira ku bazze batambula n'embeera eno naddala abamu ku bannamawulire abagoberera ddala paka munda kigambibwa nti Ssegirinya yali yafudde dda era ogenda biwulira mu katambi bino nno mbijje ku Map Media TV ye yennyini ng'abyogera wali mu kufa ogenda kuwulira akatambi wabula njagala tugende empola waliwo n'amawulire agafuluma nga Mathias Mpuuga kirabika yandibanga ayina engeri gy'ayina okuba connected ku nsonga eno oluvannyuma lw'okubika Ssegirinya Muhammad. Mathias Mpuuga yali omu ku abo abaalabwako ku ddwaliro e Lubaga wabula ng'embeera tetegeerekeka. Mpuuga bwe yajja yagaana okwogera ne bannamawulire. Mpuuga bwe yajja kigambibwa nti yayingira n'atuuka munda era n'akonfaminga then waliwo abalowooza oba abaasomola ku byama. Mpuuga yali ayogerezeganya direct n'abamu ku bakulu abataategeerekeka. Kaakati nno amawulire gaafulumira budde bwali bukedde nga galaga Ssegirinya afudde amalala ne gajja nga galaga tannaba kubeera ng'afiira ddala wabula okusinziira ku baaliwo n'abazze bagoberera ensonga eno amawulire galaga nti Ssegirinya yali yafudde dda era Ssegirinya Muhammad mbu yafana ku ssaawa nga 10 ez'ekiro kyokka ne bagaana okumuwika amangu ddala olw'okuba nti waaliwo ebiyinza okuba nga byali birina okusooka okugobererwa oba waaliwo abakulu abaali balina okusooka okusootinga. Kakati njagala tugende empola mpola nga sinaba kubanga nkutwala eyo waliwo embeera etaatambudde bulungi wakati nga bagenda maaso n'okukungubagira Ssegirinya. Mathias Mpuuga bwe yabadde mu Parliament yayogedde ebigambo bingi nnyo naye ng'alinga ate abyolekeza abamu ku bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya oluvannyuma lw'okufa okwa Ssegirinya Muhammad. Bwe yali mu kkomera Ssegirinya Muhammad yavaayo n'ategeeza Mathias Mpuuga we yabeerera leader of opposition teyamulambula nako yadde omulundi n'ogumu era ebigambo ebyo byonna ozzenga obiwulira gwampuliriza. Kakati olunaku olwaleero njagala kusunsulira ensonga eno nga njijjira ddala ku bantu abali ku source naddala abazze bagoberera ensonga eno okuviira ddala olunaku Ssegirinya Muhammad lwe yafa. Kakati wuliriza olunaku olwajjo omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yalabiddwako ku Fangoni Forest ekifo omukulu amanyiddwa nga Alien Skin gy'ava oba gy'atuula era baasisinkanye mu nsisinkano eyabaddewo mu budde obw'ekiro ekiro ekikeseza olunaku olwaleero n'ensonga etaategeerekese lwaki bano ababiri baabadde basisinkana. Kati gwampuliriza abamu ku bamanyi okusomola ku byama batutegeezezza nti wandibanga waliwo olukwe olw'okwagala okutataaganya maziika ga Ssegirinya Muhammad. Jjukira bano era kigambibwa era ebigambo zenga obiwulira mbu Mathias Mpuuga yandiba nga yalina enkolagana n'abaami bano okutaganjula mu lubiri mu nkuuka. Kakati bino byonna njagala tugende empola mpola mbikugattire wabula nga tetunaba kubanga tutuuka eyo njagala nsooke nkuzzeeko emabega waliwo amawulire agaafulumira ku mukutu ogwa Nairo Post. Ennaku z'omwezi zaali nga 21 mwezi gwa 8 2023 Ssegirinya Muhammad yali akyapookya n'obulwadde. Amawulire ne gafuluma nga gagamba nti Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza mbu teyatutegeeza mbu Ssegirinya teyatugambako nti mulwadde. Mathias Mpuuga alinga alaga nti tamanyi wulira we bagamba. Mathias Mpuuga has said Kawempe North MP Muhammad Ssegirinya travelled abroad without notifying the party or its president and his office of his sickness. Kyokka ng'ensonga yali emanyiddwa. Bino nno sijja bigendamu naye ng'amawulire gaafuluma mu August wa 2023 nga musajja atu Ssegirinya Muhammad akyapookya n'embeera y'ekirwadde. Kakati njagala tugende empola nkutwale ate ku nsonga esinga okuba enkulu ku nsonga eno yennyini. Mathias Mpuuga okusisinkana Alien Skin kyeraliikirizza abantu oluvannyuma lw'okuba nti bano abavubuka baataganjula embeera mu lubiri. Kakati waliwo ebirowoozebwa nti bandibanga babateekateeka ne mu kuziika Ssegirinya babeere nga babeerawo naye eyo si ensonga enkulu. Ngenda kuwa emboozi nkusiitulire oba nkuwe akatambi nga Map Media akunnyonnyola Mathias Mpuuga yanoona ki mu ddwaliro nga Ssegirinya afudde ate ne balwawo okubika
kakati no njagala nsooke nkulaga bino then oluvannyuma nkutwale ku nsonga enkulu etulese mu mboozi eno. Era ebyo twagala biveewo n'embeera walinga otubakwasa amateeka amateeka buli muntu agakwate ate azizza omusango ate abeera ebweru ate ayina omusango ayingire ekkomera. Tugenda kuta eggaali empya nga y'abadirigeti bokka nga nze mbaswazi eggaali empya kubanga nze natuta obuvunaanyizibwa mu ddwaliro Lubaga kasita batwalise Ssegirinnya ku makya. Natuta obuvunaanyizibwa okutwala nze okwefuula mbega akantu kano kankayiseewo katono. Natutte obuvunaanyizibwa okwefuula mbega ng'abantu tebamanyi. Wabaddewo omusawo gwe nayogedde naye. Ssegirinnya yashaatinga ku ssaawa 8 ogw'ekiro ebintu ebimu. Ku ssaawa 10 ez'ekiro Ssegirinnya n'aggalirawo ddala. Ssegirinnya yafa ku ssaawa 10 za kiro. Naye ku makya nga bamaze okubika wabaddewo ebyogerebwa nti tannafa. Naye ne wabaawo nabadde nkola live ssaawa nga 2:15 ne bantegeeza ne wabaawo ankuba akaama. Ne wabaawo ankuba akaama nti Ssegirinnya yabadde akoze eki afudde naye tebayagadde pulezidenti yabaabika. Ku ssaawa 4 Mathias Mpuuga yazze nga nkutte kamera. Bana bino byogera abadde muganda wange yatasobola mu bantu. Mathias Mpuuga yazze n'ayingira eddwaliro. Tumaze okubika batugamba nti akyali mulamu. Mathias Mpuuga yayingidde. Yamazeeyo ekinene y'eddakiika nga 6 n'afuluma ne tumutuuza mu kamera ne tumubuuza ki ekigenda mu maaso. Munnaffe ali bulungi yagambye nti siri musawo mubuuza abaki. Yazzeeyo ku mawulire ga BBS mwagalabye yazzeeyo n'atwala lipooti etegeeza mukama we Anita Amongi eyamutumye nti Ssegirinnya mufu ku ssaawa 4:25. Wabula ku ssaawa 6 eddwaliro n'eddakiika 10 eddwaliro lituwa ebbaluwa nga litugamba nti afudde ate ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 ate nga Mpuuga yabadde ku ssaawa 4 ne bamutegeeza nti so baganda bange ndi mu bulumi nabwe kiba kisoboka. Lwaki tugenda mu kalulu nga tetusobola okuŋŋaana bwe tuti ne tubimala tukategedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.